Buganda we muli tetugenda kuddamu kukkiriza lw'omwa mulala mu ggwanga mu Buganda. Gwe Augustine Mutumba akulira abatakawulira kino oli weebuwama gwe Augustine Mutumba nakugamba dda wakwata obusiru bw'amayiga n'obwetikka naye wulira. Mu bataka mulimu omutaka gwe baagala okutta wikizi Gajuule Kayira Gajuule baagala mutemula. Gwe Augustine Mutumba nkikubuulidde bukyali ow'ekkobe. Museveni Basali Musale Museveni baagala kutta omutaka gwe bayita Kayira Gajuule. Bamutalwa muzzukulu we Kyagulanyi Ssentamu. Naye ng'olugendo luno luwanvu nnyo mu luwulire. Mayiga yali emabega wa kino. Mayiga ayisa abakulu bonna ab'amasiga mu buli kika ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okumi 2025. Era ab'amasiga bano abagambye bakunge abazzukulu baabwe bo bagenda basisinkana nkera nga 25 omwezi ogw'ekumi 2025. Abazzukulu mwenna ab'amasiga bwe babayita mugende eyo kuba nange gyendi era mugenda kundaba. Mugenda kundaba. Gwe bw'otandaba tofaayo nze nja kuba nkulabye nja kuba wendi. Nabayise ne mbagamba mujje ebuwama mulabe ekigenda okubeera ebuwama mwenna Uganda mwe. Mujje mulabe ekigenda okubeera ebuwama nga president yazze. Kati eyo nvuddeyo. Ngenda kubeerawo mu lukiiko lw'ab'amasiga. Bayisa abazzukulu baabwe bonna. Briefing. Mayiga addidde structure za Buganda ali mu kuzizimbamu bya bufuzi. Mayiga Segona Mpuuga group eyo ekozesa structure z'Obwakabaka, structure za Kabaka ze bagala okukozesa ebyobufuzi bya Museveni nga bali enkwe. Abazzukulu mwenna mugende bw'okimanya genyo kubanga okulya n'okunywa bya bwerere Museveni asasudde. Okumanya ab'amasiga bali abasajja ab'omu byalo bambi bali eyo obumwanyi babutwala bali eyo okulya n'okunywa kwa bwerere bali mu kuyita bazzukulu okulya n'okunywa bya bwerere. Nange ngenda beerayo nze sigendayo okulya n'okunywa njagala message gye bagenda otuwa ate mu balikodinge mu bireete mu byogere. Ye Mayiga abasisinkana 24 ogw'ekumi guno 2025 kati bagende basinkana abazzukulu nga 25 ogw'ekumi 2025. Kati byonna tebajja bagamba byonna naye ebirala bye baleseyo bibino. Mayiga mwagala kutta Kayira Gajuule, mwagala kutta jjajja Kayira nga bwe mwatta Lwomwa. Nabagamba Museveni okutta Lwomwa nababuulira omusajja omusamize yamugamba okuwayo saddaaka y'omwana gw'endiga omubereberye nga bakootinga Bible. Yesu ayitibwa omwana gw'endiga. Awo abantu abali wano abasabira ku Bible and politics ekyo tekikyali kibuuzo gye muli. Yesu lwaki ayitibwa omwana gw'endiga? Kisimbulwa mu lusuku Eden. Bible egamba omuntu bw'amala okwonoona nga amaze okulya ekibala n'azuula nti ali bwereere, Katonda bw'anyiiga n'awa judgment. Oluvannyuma lwa judgment ate n'afuna ekisa nga naye judgment esitandinga. Bible egamba natta ensolo. Ensolo eyo tugitegeerera ate mu lubereberye nga Bible egamba nti akaliga akattibwa mu lubereberye. Natta ensolo which is endiga n'akolamu olugoye kubanga oli yali yeesibye bikoola. Natta endiga n'abakolera olugoye ne bambala Adamu ne Eva n'abateekako leeya ey'olugoye okwambala we kusibuka ne second chance awo weesibuka. Tukomawo Emisiri ng'abaana ba Isirayiri bava Emisiri. Mukama agamba Musa nti buli nnyumba ette endiga, omwana gw'endiga. Olw'okuyitako okwogundi eddako endiga eno temugimenye eggumba mugirye ennamba biki mugirire ku mugato ogutazimbulukusibwa. Kati nga gulanga Yesu naweebwayo nga saddaka ku mulembe gwaffe guno. Yesu n'ayitibwa omwana gw'endiga kubanga yatambirira ebibi okuva mu lubereberye.
ekyo tekikyali kibuuzo wano ku Bible and politics. Okay, omusawo yagamba Museveni leeta omwana gw'endiga omubereberye ogutalina bwoya, kwe kutta omukulu w'ekika ky'endiga nga saddaaka esibuka mu Bayibuli. Era twayimirira wano okusaba okusazaamu saddaaka eyo. Era n'ebintu ebyakolerwa ku mulambo gwa Lwomwa tomooni tobala, naye olw'essaala twabisazaamu mu linnya lya Yesu. Tetugenda kukkiriza Lwomwa mulala mu Buganda. Nkugambye abazzukulu mugende mu nkiiko z'ebika ze babayiseemu, oba mukulu wa kika yakuyise, naye zino ab'amasiga. Era mu ekyo Oweekitiibwa Kayiira Gajuule yagende wa pulezidenti luli lwe bakyalira pulezidenti, ne Oweekitiibwa Mulwanya Muliso Mwogerere, Oweekitiibwa Dani Mulika n'Oweekitiibwa Israel Mayengo. Naye okusinziira ku kunoonyereza kwabwe baagala kusooka abantu babiri abanene, Kayiira Gajuule ne Oweekitiibwa Dani Mulika be basinga okubeera ku mwanjo. Lwaki Oweekitiibwa Gajuule? Oweekitiibwa Gajuule bagamba okusinziira ku kunoonyereza kwabwe amaanyi Kyagulanyi gatambuza ag'ensi ey'omwoyo gasibuka ku jjajjaawo ono yagabwa, era basisinkana mbwe era amuliikinga direct ku Ssaabasajja Kabaka, era mbu yakuŋŋaanyiza amaanyi gano ne gajja ne gakuŋŋaanira wano. Gwe tozannyisa abakulu b'ebika mu Bayibuli, genda osome Bayibuli erespectinga abantu abo. Abakadde ba Isirayiri ne bakuŋŋaana mu buli kika ne bajjamu omwomu. Spiritual gundi abalokole bo bajje no mu kkanisa ne babibajjamu ne babagamba oyo Setaani, abalokole temugenda kubigwa, temugeza ne mugenda okumanyagana, kubanga mugenda okumanyagana yabeera Setaani, muba mugenze kusamira. Nedda nze njagende wa Katongole Mulema, nedda nze njagenda tumanyagane. Maama nnyabo, nze njagendayo kale. Isirayiri n'olwaleero bemanyi ennamba, buli kika nakubalidde ennamba 12 mu Bayibuli ng'eri significant nga ebika bya Isirayiri bitambulira awo. Otuyita basirugwe mboyo Sitaani. Now ye ensonga eyagala okusooka okuttisa Oweekitiibwa Kayiira Gajuule. Era Oweekitiibwa Kayiira kyenkusaba gwe kasita weebereramu n'otalya butwa, ne bw'oba ofunye okutiisibwatiisibwa kuno ng'okufunye simanyi oba kutuuse ku mmeeza yo batekunnaba kutuuka, ne bwe bakutiisa okufuluma eggwanga jjajja tofuluma. Nedda jjajja todduka kulekawo bazzukulu, jjajja beerawo. Ebintu ebikasa weekuuma obutwa ne accident ebyo, kubanga bayinza okwagala okukuttanga n'omugundi. Jjajja beerawo. Jjajja beerawo tovaawo, jjajja beerawo tovaawo. Kati njagala Mayiga otte Kayiira Gajuule tukutye. Mayiga bw'oba owulira ng'ogeze mu mpale ng'owulira empale zikuzitoye, luli watta Lwomwa nga tetunnaba kubimanya bulungi, twali tujjirira mpola mpola bwe tuti. Ossa abakulu b'ebika bawera bagambye ono Kayiira Gajuule musajja mugundiivu, y'omu ku badifayinga gundi za Museveni, orders za Museveni azidifayinga, kubanga w'amaanyi abaddewo ebbanga yaliwo ne mu kudda kwa Kabaka, yaliwo ne mu kutikkira Kabaka, buli kimu kyonna kimanyi. Talinga biri ebika gundi ebimu bajjewo ne bateekawo abaana ba myaka 7 bagundi bajjajja abaana. Nedda Mayiga njagala otte Kayiira Gajuule nkutye nkakase nti ozito w'empale. Mwata Lwomwa nga tuli bato. Nze nagamba maama ne mugamba maama olaba tata bwakkubye nkiterese sirika. Mugamba maama sirika wamma tokaaba. Bwe naakula ngenda kukuba taata.
nga mugamba mama sirika yalina mu buliri bwange yagenda okujja kwebaka mu buliri bwange nga nfusse kuluba nali nfusse mu ssulo gwali Olympics simanyi empulira nga mama wange ali nangamba wire obuliri bwonna nemugamba mama wa matofaayo sirika mama webake tobako kyonya mama sirika ngoebikunta biwunya abiwunya omusona ngamba wire mwana wange lwaki okola ebintu nga mama soka mama webake gwe tofaayo nze ngenda kuba taata nangamba asi kyengamba lwaki ofuka ku mubiri mama wange wamma wumula mirembe bange anyway watali omwana netusirika kati tukulinze kuono bweto sube nalabula odinga jajja lwomwa jajja gajule tova mu gwanga beeramu kale sali musala akutte